buli wolirengera akabonero n'otalisanga oba n'osanga akabonero k'omusota nga gwerya ke kamu ku bubonero obusinga okubanga bulagira ddala sitaani yaani. Ke kabonero akarepresentinga sitaani yennyini. Abasinga tuyina ennyumba babeera bazikola finishing munda ku siiringi zaffe, n'osanga omuzimbi ng'alina design gy'akoze ku nnyumba yo, ka finishing n'aba ka finishing kaakola ayinza okakola waggulu ku siiringi n'ateekako ng'abaako design z'enjalo ze bakola. Muzeegendereze, bajja kuteera akabonero k'amasitaani oba sigil eyite chanolinga amaanyi ga sitaani ge gachanolinga mu nnyumba yo. Kyemanyi wano buli omu alinya taxi. Akabonero ako akaliko emaaso mugende muketegereze bulungi. Mwana wa Katonda wenna ali eyo, eno yera Bongo Chaite Foundation tukola art for charity nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye, tutuukirire wano ku Bongo Chaite Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 Le Bongo Chaite Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Kwanjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers, obumyu, amakovu, ebyennyanja, embuzi, enkofu, ssekkoko, mmenye kindekeke. Ate nga byonna bibalunda temuliimu ddagala zzungu lyonna. Balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks, n'obw'omwezi oba 1 month chicks, kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna. Kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange e Wakiso Kasengejje Road. Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Kale Mukama Katonda abadde mulungi gye tuli olw'okuba nti mbwe essaawa zino tukyasobola okussa n'okubanga essaawa zino eno tukyasobola okubaako kye tuteeka mu kamwa. Bangi bali mu malwaliro tebasobola kulya, bangi bali eyo obulamu tebutambula bulungi, naye ate Mukama abadde mulungi gye tuli wamu nze naawe ali mukulaba essaawa zino wonna w'osinziridde kulamusaako era nkubuuzaako. Sinziddwa wano ku Bongo Chaite Foundation ate nga bo batugambye nti eyandagadde okufuna ebintu nga bineeno, ayagala okusiiga nga bw'oli, olina ekifaananyi kya mwagalwawo, kifaananyi kya mbaga, kifaananyi kya mwana, oyagala kitona mu buli ngeri yonna ne portraits ez'enjawulo, ebifaananyi ebinyumira mu nnyumba, ebinyumirwa abalina zilonjezi, abalina ebifo ebiwummulirwamu, abalina zi hotels, wonna tusobola okujjuzaawo ne portraits ennungi, ebisiiga ebirungi, ebyobutonde, ebyensolo, kisinziira gwe kyoyagala. Ate nga sente zigenda ovaawo oba sente z'oba oguzeemu portrait eyo oba z'oba osasudde okusiiga, awo nezo sente ziyambako okuba nga ziyamba okusitula obuweereza n'okuba nga butambulira ddala obuweereza obwa Bongo Chaite Foundation. Era awo sijja kulekayo kwogera ku ssimu lyaffe eriri e Kamengo erigenda maaso n'okuba nga limalirizibwa. So gwe yandagadde okuba nga ate oteeka omukono ku kutambula oba ku kuzimbwa kw'essomero lino eno, osobola okugula ekisiige. Tukola ebintu bingi nnyo, furniture. Ate wenjogera ku furniture waffe wanjawulo, tukola antique furniture mwabagala ebintu ebiri antiiki, ebintu ebiri crafted, ate nga biri luxurious, ate nga birabika bulungi. So byonna tubikola, tusobola tunapagorayo, ne tuna living room yo, wonna weyagadde okuteeka design, as long as it is furniture, craft work and artwork, byonna tubikolera ddala. Awo nojja kuba naawe nga otadde omukono gwo ku buweereza bwa Bongo Chaite Foundation, okubanga tutaasa abaana abali ku nguudo, abaana bangi. Nze kamwakogera kennyini naliko ku luguudo, naye olw'ekisa kya Katonda n'okwagala kwe nabeera nga mpalula nga ankumira awo waali wansi w'ekiwawaatiro kye. So tolekayo kubanga okola bulungi eri munno oba mugandawo
abalwadde mubakyalire, mubaagale, abaana abato mubayigirize okusaba, ate mubayigirize n'okwagala Katonda. Oba osanga oli awo ensi egenda maaso n'okubanga eyonooneka, ejja kubanga etereera, okwagala kukomewo, saakunaako obuntu katuddemu. So gwali awo ali mukulaba essaawa zino eno, obaka obwo twala ekiseera obulowoozeeku, gwe atakiwulidde Mukama abatannaba kwogera naawe. Weewaawo program The Deep Insight, era ng'obeera nange Nicholas abasinga bampita director guy, ate nno nga lyenkozesa mu production ndi VJ, ndi musajja production photographer, cinematographer, filmmaker, nkola ebintu bingi nnyo okugwa mu kkubo eryo. So nga we nali nabasuubiza nti tujja kubanga tumenyaamenya era mu Deep Insight nga tugendera ddala buziba okugenda maaso n'okuba nga tutangaza ku nsonga ez'enjawulo, era nga mu byonna ndi musanyufu nnyo nti abasinga mulaba era ne mugoberera ne mukomentinga, nammwe abalina ebibuuzo eby'enjawulo temulekayo kuba nga mubissaawo, sharinga, likinga, page yaffe egende maaso n'okuba nga etambula, channel yaffe eno, newankubadde nga begako abadde bagihakinzeemu nga bagitutte, naye ate olw'ekisa kya Katonda n'okuba nti mbwe ebintu bya Katonda tebizibirwa kkubo, waggulawo tewabaggalawo, twasobodde okuba nga tujezza ate era katongere maaso n'okuba nga tuweereza. Olunaku leero njagala kwogera ku kigambo ekiyitibwa obubonero. Abasinga tubadde nga tujja tukiwulira, tuwulira obubonero n'ogamba akabonero k'Aballuminati, akabonero ka Sitaani, kana akabonero ka Masitaani, naye abantu abasinga tetumanyi lwaki tebagamba nti mbu kale ekifo ky'obubonero bandiwandiise ebigambo. Obubonero bunino kitegeeza ki? Abasinga osobola okuba nga olina omuntu gw'osiibula n'okola akabonero kano n'omugamba nti beera bulungi, kitegeeza nti mbu weeraba, oba mu ngeri yonna yonna mu lulimi lwonna engeri gye bakyogeramu. Obubonero buno butegeeza ki? Era lwaki omuntu oba omulokole yenna yenna ow'akaseera kano alina okwegeneza ekigambo bubonero? Tubirabye bingi nnyo nga abayimbi okusingira ddala nga baba bagenze ku stage zaabwe eyo babukola, abasinga engoye ze twambala obubonero obubeerako, kasobola okubeerako, esobola okubeera lebo ya product emu. Obubonero obwo, obubonero buno butegeeza ki? Era lwaki omulokole w'essaawa zino olina okuba nga obwekenneenya nnyo? Bwe tuba nga tuzzeeyo emabega mu ndagaano enkadde, njagala nnyo ebiseera ebisinga ne mba relevant ku Bayibuli. Mu ndagaano enkadde omwo, Katonda ow'edda gwe twalina, Katonda ow'edda yalinga wa bulombolombo, era nga yali Katonda yayinanga ennono. Naye ate Katonda waffe teyalina bya buwangwa, kubanga Katonda waffe tebaamuwanga. Yayinanga ennono abaana ba Isirayiri kwe batambuliranga, era nga alina n'obulombolombo. Obulombolombo obwakolebwanga ebiseera ebisinga nga bagenda okuwaayo ekiweebwayo oba okumusaddaakira. Kuba ffenna tujjukira bulungi nti mu ndagaano enkadde kigambo musaayi kyali kintu kya ttunzi nnyo nnyo nnyo, era kyakolanga nnyo. Katonda ow'edda yali nga wa musaayi. Lwaki njogera bwe ntyo? Basaddaakanga enjiibwa ng'omutango okugyawo ebibi, endiga. Okusaddaaka kuno kwasinziranga ku bunene bw'ekibi kyo ky'oba okoze. Gwe yakolanga akabi akatono watwalanga enjiibwa, gwe yakolanga ekibi ekinene watwalanga ram oba endiga ensajja. Abasinga batwalanga ente ennume eziyitibwa bulls ne zitwalibwa. So buli omu yasaddaakanga okusinziira bwe yasaddaaka. Naye mu byonna byonna nga byakolebwanga twayinanga obubonero mu ndagaano enkadde. Akabonero akasooka gwe musaayi gwe mbadde njogerako. Omusaayi guno eno mbuuza kaalinga katya akabonero. Mumbeera mujjukira mu byawandiikibwa ku kiro eky'okuyitako mpaka nakati gye buli kati kye tujaguza kye tuyita Passover. Abaana ba Isirayiri bwe bali nga bayitwako malayika ey'omu ggulu emu evunaanyizibwa oba gye baatuma okubanga ejja etwala buli kibereberye ekiri mu Misiri. Era abokabokka balina akabonero k'omusaayi ogw'endiga, ogw'omwana gw'endiga omulume. Kwa babagamba Abayisirayiri basale endiga, akaliga akato akalume, omusaayi gwako bakusige ku nnyumba zaabwe. Era bwe batyo bakikola bo bayitwako. Ensonga lwaki nejja buli kati tujaguza kiyitibwa Passover oba okuyitwako nga tujjukira olunaku malayika ey'obukambwe ey'obusungu. Malayika gyereeyo naye nzo nja kuba njafuna ekiseera mbanjulirize malayika ezo ez'enjawulo eziri mu ggulu na biki bye zikola.
malayika bwetu yayitawo abaana ba Isirayiri bo bayitwako naye abamisiri buli yalina ekibereberye kebeere embuzi nga yazadde akaana akalenzi nga ke kasooka, kebeere ente nga yazadde ekisooka omwana gwayo nga gwe gusoose, ezo na zonna buli kimu kyafa, bantu bokasi byafa n'ebisolo byafa. So kati omusaayi kaali kabonero k'amaanyi nnyo mu ndagaano enkadde. Kakati wenjogera ku bubonero kanswe kati mutandise okumpiikinga, ndowooza olaba amaanyi ga kabonero. Katonda yali asobola okugamba mukume ebyoto emabbali w'ennyumba zammwe oba mugende ku byoto, malayika weena gy'ejja bayitako, naye yakozesa akabonero ak'omusaayi. We tulengera Moses oba Musa we yali nga anunula abaana ba Isirayiri olunaku we baali nga babbiisanya n'abaki n'abalogo ba Falaawo, yasuula wansi omuggo ne gufuuka omusota. Omusota kaali kabonero. So obubonero buno kintu kya makulu nnyo 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 nnyo. Kati abantu bano eno baze twandisinga secret societies, erinnya abasinga obungi tubayita ba illuminati, balina obubonero naye saagala mulokole wakati onyomole kabonero. Yene wakusanga busanzi nakola akabonero akuba tukiyita okuflashinga sign nagikuflashingamu, wabaawo kyasobola okukola waliwo kyasobola okukukosa. Ensonga kisaagala tunyome ekiyitibwa akabonero. Wetulaba mu Bayibuli enawe yogera negamba nti abantu abagenda obeeraka ennamba ey'ekisodde ekyogerebwako ekiriva mu nnyanja wansi tibaliteekebwako akabonero era balirabibwa ku kabonero ako. N'ogwo omuwendo Katonda gwe yeeyawuliza, yadde abasinga tumanyi 666 ne waliyo n'ennamba ey'obwakatonda. Kati ogwo omuwendo naye Katonda gwe yeeyawuliza buli kimu okiraba nga kitambulira mu bubonero. Wano nga tunatera okukungula amakungula ganatera otutuuka mulaba obubonero. Enkuba esooka n'etonnya neggwayo, wemala okuggwayo akasana ne katandika okwaka, akasana kennyini nnyini okusinziira ku sizoni nga embeera mwasimba paka nga mukungudde. Enkuba webanga ekunta okuva Maserengeta mumanya mugenda funa ekyeya. So obubonero kintu kikulu nnyo nnyo nnyo. Abantu bano eno bakozesa obubonero buno, ye ne wajja buzi katugeze obazze mu nnyumba yo n'akakuba ku nnyumba yo, ekyo kyokka kimala okuyita sitaani oli okuyingira. Kati obubonero buno eno abamanyi abalina ku muze ogunoonyereza muna mwagadde ogenda onoonyereza, tulina ekiyitibwa sigil. Sigil yanjawulo. Sigil eyo kiba kitegeeza akabonero, naye akabonero akaliko amaanyi. Mu abantu temwebuuza lwaki omuntu oba lwaki bajjajjaffe asobola okugenda wali kaŋŋambe nti n'akwata kayayaana. Waliwo abantu abatera okugenda mu bano osimayanganze ndisenga batera okugenda mu bintu ebyo, n'agenda n'anoga kayayaana oyo n'amukunaaza nga alina byayogererako ate ne bituukirira. Waliwo amaanyi. So amaanyi agali ku ebyo ebintu kitwale nti mbu gino emiddo bubeeranga bubonero, nti olaba olweza eri mu nsi y'omwoyo kabonero kina kaba kalina kyekayindiketinga. Era nzijukira nga nkyogerako ne mbagamba nti emiddo gino eno waliyo abantu abagamba nze ndi mulokole siina kukozesa eddagala egganda, sikozesa ddagala gganda, mulokole naga nsikozesa ddagala gganda. Obayo n'oli agamba nti abalokole mukola kikyamu okuba nti muva ku ddagala egganda, nti okuyenga omululuza n'ogunywa, omusujja gukutte n'oyenga ebbombo n'olinaaba, nti mbwe ekyo bakola kikyamu. Oba omulokole omu n'agamba nti ekyo kiba kikyamu. Kati kamba kiclarifying ku ekyo kintu. Eddagala oba emmere ddagala, nti nsobola okubeera no nga nekyendwadde oba ekifuba ngaekyo neŋŋenda nendi ebikola by'amapeera oba eby'omuyembe n'embigaaya, ekifuba ne kigenda. Ekyo kyemba nkoze kyawukana n'okuba nga nkutte eddagala lino eno oba omuddo ogwo nengulaamirizaako, oba nengukozesa ng'ekikolwa ekiri mu mutima gwange nga siri kugezaako kuba nga nkyusa ekintu ekiri physical oba ekintu ekiri ku mubiri gwange, wabula nga nkyusa ekintu kyetasobola kukwatako okugeza ng'emikisa. Ne baŋŋamba nti wonna anaaba olweza luno eno ogenda funa emikisa, n'ogaano ne gwa omuddo ogwo ng'okimanyi nti ogenda funa omukisa. Kikuzaayo wali kukukkiriza. Ensonga ki Bayibuli ekubiriza nnyo abantu mubeere n'okukkiriza. Gwe ekintu kyonna gw'okikkiririzaamu
kisoboka okubeerawo kasita okikkiririzaamu. Kati n'emidde egyo bwe gityo era kyekimu ne ku bubonero. Oli aleeta akabonero abamanyi kikategeeza era aba n'okukkiriza. Okukkiriza kwaba nako mu mutima kwe kusika amaanyi oba kwe kukyanolinga amaanyi ku kabonero ako. Abasinga tulina ennyumba babeera bazikola finishing munda ku siiringi zaffe. N'osanga omuzimbi ng'alina design gy'akoze ku nnyumba yo. Ka finishing n'aba ka finishing kaakola ayinza okakola waggulu ku siiringi n'ateekako ng'abaako design z'enjalo zibakola muzeegendereze. Bajja kuteera akabonero k'amasitaani oba sigil eyite ekyanolinga amaanyi ga sitaani ge gakyanolinga mu nnyumba yo. Yensonga lwaki obubonero bunene tulina obwegendereza ennyo. Omuntu bw'olaba akabonero n'omanya nti kano akabonero kategeeza ki? Nedda kankeewale kankajja oluba lugoye n'ogamba olugoye togenda kuddamu ddwambala. Obubonero buneeno eri wansi bagenda maaso n'okubanga babusaddaakira. Buli muzimu gulina akabonero. Bagamba nti wali emizimu wansi eyo giri emizimu 72. Emizimu egyo 72 gye gikulira emagombe. Era nagyo program eddako ngenda kubamba details buli muzimu kye gukola, erinnya lyagwo, baguyita batya, biki na buli kimu kyonna kyonna ngenda kubamba banjuliriza. Najyo mugitegeere. So emizimu egyo girina obubonero. Buli obuzimu ogulina akabonero gufuba nnyo ne gusaddaakira akabonero kaago, kubanga akabonero ako okubeerawo kabeerawo lwa musaayi. Abantu abasinga nkimanyi temumanyi maanyi gali mu musaayi, na lwaki omusaayi gwa maanyi nnyo. The extent Bible etukisa ne tugamba nti temugeza ne muli ekisolo ne mukiriramu omusaayi. Ensonga lwaki woosala enkoko olina ogireka oba ekisolo kyonna olina okireka omusaayi ogwo ne gutonnya ne guggwamu. Naye ekisolo ekyo okiriramu omusaayi gwakyo oba oyonoonye. So obubonero buneeno, obubonero obumu waliwo obubonero obumu buli ku mmotoka. Tulina n'ebika by'emmotoka oba tulina brand z'emmotoka ez'enjalo ezitagenda kwatuukiriza. Naye ng'ate brand ezo obubonero bwazo bw'amasitaani. Kyemanyi wano buli omu alinnya takisi. Akabonero ako akaliko emaaso mugende muketegereze bulungi. So mulimu ebintu ebimu nga tulina otandika okubeera conscious. Omuntu omu ayinza okwebuuza lwaki mba mpuliriza ebintu nga bino, era ne weebuuza obubonero buneeno buba nga ddala mutuufu emwogerako bituufu nga tubaddewo ne tukula emyaka n'emyaka. Bayibuli etugamba etya? Era weegamba nti muli balijja mu maaso gange ne bagamba nti ayi Mukama twakuweerezanga era balijja bampita Mukama waffe Mukama waffe. N'abagamba sibamanyi. Gwe tebukeera ku makya n'olaba omutamiivu oyo gw'obadde ng'olaba ku luguudo, gw'obadde olaba atamirukuka n'agweri ng'akusoose mu ggulu. Tokyewuunya. Yo Bayibuli ekyogerako. Kubanga bino ebiseera bye tulimu bye biseera eby'okubuzaabuzibwa, ebiseera omuntu atagenda tegeerera mazima, ebiseera omuntu w'abeera mu bintu nga tategedde. Temwebuuza lwaki abagagga babeera bambala engoye. Abantu abalinamu ku ssente mubeegendereze. Togenda musanga ayambadde olugoye luliko lebo. Engoye zaabwe tezibaako lebo. Kimanyi waliwo kati ekyakitegedde. Ojja musanga ayambadde olugoye naye nga tulaga nti luva mu kampuni gundi, just a normal shirt. Ne wasonga lwaki shirt zaabwe ziba za bbeeyi. Naye nga ate ne kampuni yalukola oyinza n'obutagimanya naye ng'ayambadde. Abantu banene abagagga betwandiise nga ba elites bo system bagimanyi. Kati gwe omuntu bakuletera okuba nga oli comfortable mu system, obubonero bwabwe n'obwambala nga tobimanyi, buli kimu nekisigala kitambula kiri nnomu. But they are diverting you spiritually. Physically wano ku nsonyi z'okuba nga buli kimu kyakitambula bulungi, but spiritually waliwo ebintu ebiri mu kukyuka. Omanyi ebiseera ebisinga manyi abantu tutwale obudde tulowooze kaseera nga omuntu oli mu kufa. Abantu abali mu kufa singa badde basobola okwogera kikyabalaba mu kaseera ako ng'agenda. Osanga abantu abasinga twanditegedde amazima n'omanya n'ensi eno batya bwefaanana, n'omanya amatooke ago g'olya, enkoko eyo gy'olya butya bwefaanana mu nsi y'omwoyo. Bino byonna mu nsi y'omwoyo birabika bulala.
enkoko gy'oli, amazzi g'onywa birabika bulala. Era obeera mu mwoyo obeera obyennyala. Nkikuddiramu, wobeera mu mwoyo wotunuulira omuyembe ng'oli mu nsi y'omwoyo, omuyembe we gufaanana ku nsi si we gufaanana mu nsi y'omwoyo. Mu nsi y'omwoyo guba ne sheepu ndala nnyo. So twegendereza obubonero. Ekyo nakyo njafuna obudde nkibannyonnyole. Omuntu waba agenze mu nsi y'omwoyo, abantu abatambula mu nsi y'omwoyo b'ebintu engeri gye babirabamu, kuba buli kimu kirina sheepu yaakyo. Ensolo ziba zirabika bulala, embwa erabika bulala mu nsi y'omwoyo, enti erabika bulala mu nsi y'omwoyo. So buli kimu kiba kirabika bulala. Ekigambo kabonero abantu bano bakozesa kintu kinene nnyo. Yensonga lwaki nkugambye weegendereze. Amasimu ge tukwata tulina akabonero ak'omukutu ogumu abasinga ffenna tugukozesa okweweereza message, okwekubira video calls, era abasinga almost lunaku tuteekayo ku status. Balina kampuni etwala emikutu egyo, I guess giringa gya mirundi 3-4. Kampuni eri emu gye emikutu ekyasinza okuba nga gikozesebwa. Naye akabonero ako, waliwo akabonero eringanga namba 8 naye nga yeebase. Awo ngenda okusinziirira nkubuuze, akabonero akali abakatera okubeera ku bintu ku bitongole eby'obyobulamu oba ebitwala ebyobulamu mu nsi yonna, ku ambulance tulengerako akabonero ak'omusota. Obubonero obwo abantu abasinga tetubumanyi. Kampuni egyo njogeddeko akabonero kayo akalinga namba 8 akeebaka. Akabonero ako ka musota, original form yako ka musota, naye ng'omusota ogwo guli mu kwerya mukira. Eno gye gusembera gubeera guli mu kulya. Buli woolirengera akabonero n'otalisanga oba n'osanga akabonero k'omusota nga gwerya, ako ke kamu ku bubonero obusinga okubanga bulagira ddala sitaani yaani. Ke kabonero akarepresentinga sitaani yennyini omusota nga gwerya. Era ndowooza nzijukira nga twogerako ku lwaki sitaani akozesa nnyo omusota era lwaki alabikira nnyo mu misota. So buli wolengera akabonero k'omusota weegendereze. Newankubadde ng'ate akabonero ak'omusota mu byawandikibwa, kusinziira ku byawandikibwa nga weebiri, akabonero ak'omusota kabonero kategeeza bulamu, kigenda kukubuzaabuza. Kubanga kankujjukize Musa bwe baali mu ddungu n'abaana ba Isirayiri, we baali nga bali mu ddungu, abaana ba Isirayiri baajeema, era bw'atyo Katonda n'aweereza emisota. Ebiseera byabasindikiranga nnyo plagues nga bali mu ddungu, va ku zino ze basindikira Abamisiri, wabula nga bali mu ddungu wano bintu bingi ebyabatuukako buli bwe baajeemanga. Emisota egyo jajja ne giryoka gibojjabojja buli omu. Katonda n'agamba Musa, ddira omuggo gwo oguteeke wansi. Musa yateeka omuggo gwo wansi ne kwezingirirako omusota. N'amugamba ddira omuggo ogwo obeeko woogufumita we papa. Buli anaagenda mu maaso g'omuggo ogwo n'asaba agenda kuvumulwa. Abantu be batebaavumulwa. Zijjukira nga mbagamba nti sitaani addidde ebintu ebibadde eby'obwakatonda n'abitransforminga for his own good. Kankuwa ekyokulabirako kiringa bunaakeera ku macaccano yaffe eno nga woogiraba. Oli najja n'agitwala n'atandika opostingako obuseegu. Mugenda okunoonya cano ya etanikirwa bongo nga tokyagiraba, obanga wogiraba nga kuliko obuseegu neweebuuza ate kyakyuse ddi. Kati olaba takimanyi nti cano si ya buseegu, wajja nagisanga eriko ebyo kyagenda olowooza kyekola. Kati ne sitaani bw'atyo. Mugere musome ebyawandiikibwa. Ensonga lwaki nkubiriza nnyo abantu ebiseera ebisinga mu kirasi zange njogera na bukakafu oba mba ne reference. Nkubiriza nnyo abantu tusome ebyawandiikibwa, soma Bible. Nabagamba Bible tegenda kugasa kubanga
ogikwata n'ogenda nayo ku kanisa n'osaba, kubanga ogikwata n'obeera nga ogiteeka emitwetwe kiweebaka, kubanga ogikwata n'obeera nga just eri awo eringa decoration, twala obudde bw'ogisome, ate w'ogisome ebyawandiikibwa bikwate mu mutwe, kuba waliwo essaawa ebigenda otutuuka ekiseera nga bye bikutaasa, nga Yesu bwe byamutaasa bwe yali ng'ali mukemebwa mu ddungu. So kansubire kati tugezaako kutegeera kigambo kabonero. Abantu bano balina obubonero bungi. Waliwo obubonero bwe bakozesa obw'engalo, waliwo obubonero bwe beeteekako bo nga bo, nosanga omuntu nga yawummula. Kitera nnyo okubeera ku bakazi, waliwo n'abasajja bakikola. Abantu abawummula wano saidi za wano nga ku kisige ne bawummulako pini, ekintu ekyo si kya Bwakatonda. Abasinga tulabyeko firimu ne mulaba abazannyi ab'amaanyi nga alinga alina ekizigira ati obonna bubonero. That is also a secret society eyefaananyirizaako ey'aba Freemasons, nabo bwe batyo babeera bafaanana. So obubonero buno bungi, naye kitwala kisa okuba nga otegeera. Kitwala kisa okuba nga otegeera nti kano akabonero kategeeza kineeno, kano akabonero kategeeza kineeno. Bwe naba nga nambulula emizimu 72 egifuga amagombe, ngenda kubaawo nga nkwata specifically ku buli muzimu, kuba buli muzimu gulina akabonero kaago ke kwa associatinga nako. So nga maliriza, Rabong Charity Foundation ekujjukiza nti gwalina ekisiige, yanagadde okusiiga nga bw'oli, ayagala kukitonera mwagalwa, osaana okisiiga n'okigaba nga success card. Omwana wo n'oleeta ekifaananyi kye ne tukisiiga mu sayizi emusaana, n'okimutonera nga success card. Baba no bagenda tuula, tulina ba candidates abagenda otuula, osobola ekifaananyi kyo ne tumusiiga ne tumukola ne ka package. Awo gwe n'omuwa success card ejjudde, gw'alina hotel, alina ekifo kyoyagala okijjuzaamu art, olina waka, tugenda kubanga tujja tusiigawo. Oyagala kusiiga, oyagala kutukonsultingako ku colors, kala kizi gy'oyagala mu nnyumba yo, oba wandyagadde room yo w'ogituulamu ekuba feel ki, oyagala kuwulira nga mbutuufu ekukakkanya. Omanyi kala zino nazo ziri selective era nga zina gundi zaazo, zina communication, communicating, kwa zina gye influencing mu mood z'omuntu. Ebyo byonna tubikola. Abagala craft work mu furniture, tukola antique craft, tukola art pieces ez'enjawulo. Leeta omulimu ate awo gobere nga owagidde obuweereza bwaffe obwa Rabong Charity Foundation. Awo ne tujja osinziira tugende ku streets eyo, tujjeyo abaana abali ku makubo, abaana abaliibwa ebisiyaga, abaana ab'obuwala abafunyisiddwa embuto ku kkubo eyo. Ebyo byonna mbyogerako kuba nali mbaddeyo era manyi kye bayitamu, era bwe nkyogerako mba manyi kye kitegeeza. So n'olw'ebigambo ebyo, bere bulungi.